Mukama Katonda yeba tusesenkanya musibe mutya bannange abampuliriza n'abandaba n'abangoberera. Ssemambo nga bulijjo TV yaffe eyitibwa Obutonde TV. Olunaku lw'olwaleero era tutamba n'enjogera yaffe ey'Oluganda. Enjogera yaffe eyogera mu Luganda ey'ekisooka kigamba nti okukuba enkata. Okukuba enkata kintu kyebuziba naye ng'omuntu ategeera obulungi Oluganda aba ategedde amakulu gaakyo. Ye muntu okwetikkira ekintu ekirungi ky'obadde tosuubira n'ogamba bannange nabwetema nkubi enkata, kiba kitegeeza amwetikkidde ettu ly'abadde tasuubira naye nga ddungi. Ekyo si kya mutawaana, lwe lulimi Oluganda n'enkozesa yaalwo. Neeyanzizza nnyo tusisinkana ate.